Emyaka 6 emabega omwana ono Catherine Nakimera bw'ati bwe yali afaananira ekifaananyi ekyo kigenda okumukubibwa. Yali mu ggwanga lya Buyindi gye yali yatwaliddwa okulongoosebwa omutima ogwalimu ebituli ebisatu ebyali bimuviiriddeko okukonziba nti okumanya obulamu bwe bwali ku kawuzi. Ebituli bye yalina ku mutima byaviirangako omusaayi okuyika mu mawuggwe era abasawo e Mulago nga bamaze okumwekebejja bazadde be baabawa amagezi bamutwale Buyindi alongoosebwe. Ne batugamba omwana ono yeetaaga kulongoosebwa ate bweru wa ggwanga sajjale nga tebajja kugisobola mu ggwanga. Kuba twabeeranga mu nnyumba n'okumanya nti akaaba kyabanga kizibu okumanya nti akaaba. Eddoboozi nga terivaayo, omwana tayogera, omulaba kumwenyamu kye kyokka. Ebigambo by'abasawo bazadde be byabatengula emmeeme anti beebuuza nga we banajja ensimbi kyokka kitaawe Ssaalongo Mujabi Johnson emikisa gyali gyamugwira dda kubanga ye ne Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II baazannyanga bonna omuzannyo gwa squash era lumu yasiba omutima n'abuulira Kabaka nti omwana we mulwadde wa mutima. Ssaabasajja namusanga Kabira County Club ajazanyira squash n'omugenzi Lawrence Matovu. Bwe namunnyonnyola n'ansaba empapula okuli bajeti egy'okutwala omwana e India okulongoosebwa. Mu kyo tuba tukyalimu ekyo nga n'omutanda yennyini nga tuwadde entandikwa ey'amaanyi ddala. Omwana era mu budde obwo n'agenda n'alongoosebwa. Kabaka nga amaze okubabinuka ettu omwana yatwalibwa e Buyindi n'alongoosebwa era mukadde kano yono gwe tulabako. Mukadde kano mu baana boolaba abalwadde b'emitima Nakimera talimu era n'emisomo kati akakkalabya awatali kimuluma. Betty Namusazi nga yennyina ne kitaawe Mujabi akamwenyumwenyu ku matama akaddako era beebazizza Ssaabasajja Kabaka olw'okubadduukirira. Otuuse okwebaza Ssaabasajja Kabaka olw'okutukwasizaako ku mwana oyo. Ekyamazima omutanda yazza essanyu mu maka kubanga mu budde obwo amaka tegaali mu ssanyu olw'embeera ya Nakimera gye yalimu. Tufunamu okufuna essanyu nga biirwa gikavalinze ey'eddwaliro kati abaaliwo ne batuyambako ku transport bannanga abalala nga n'owekitiibwa Makubuya nga kwali. Ettu lya Ssaabasajja n'obuyambi obwava mu Bazira Kisabalala okulongoosa Nakimera omutima bonna bwali boolekera mu kitongole ki Action for Disadvantaged People ekisangibwa e Kagoma nga kikulemberwa Dr. George Ntambi ekitwala abaana abalwadde b'emitima e Buyindi okujjanjabibwa. Ekyali kimaliridde okutwala Nakimera mu ggwanga lye limu aweebwa omukisa okwongera okubeera ku nsi. Hami Infant School ekisimu mu munisipaali y'e Nansana Nakimera gy'asomera era mukadde kano ali mu top class ate nga mwana wattu bw'omulabako mukadde kano akuleeta akamwenyumwenyu ku matama kubanga mu kibiina yeegazanyanga abaana abalala. Caroline Tino nga yakulira essomero Nakimera mw'asomera atubuulidde ku mbeera ze ez'essomero. Bw'agenze ayiga banne n'obeera mu banne agenze ng'akyusa mpola mpola okutuuka essaawa zino we tuli mu top class ng'ebintu ebisinga abikola nga banne bwe babikola. Wabula newankubadde kati yeeyagaza nti emisinde kwakwatira ebisomesebwa gya mpola mpola. Talina sipiidi ng'abaana banne bwe bali naye ng'okusoma kwe si kubi agenza akwata mpola mpola naye nga kyakutte aba akikutte. Nti okuva Kabaka lwe yazza essanyu mu maka gaabwe akalimi ka leediyo yaabwe kalaalira mu Kyabassa nga ne TV kasita baatega terefayina limoti baagisuula TV endala tebaagala kumanya. Kyayongera bwongezi nti ddala mutuufu Ssaabasajja amanyi buli muntu yenna. Kakati ekyo kinkakatako okuba nti akalimi tekasobola kuva mu CBS tekasobola kuva mu terefayina kubanga buli lwendaba buli lwempulira nange mba nyongera okuwagira enteekateeka za Ssaabasajja n'Obuganda okutwaliza awamu. Olugendo lwa Nakimera okutwalibwa okulongoosebwa ng'ayita mu kitongole ki Action for Disadvantaged People lwali luwanvu kyokka nti si yasoose wabula basoba mu 4 bataasiddwa ekitongole kino kyokka omuwendo gw'abafa nagwo guwera nga bw'onaawulira mu kitundu kyaffe ekyokubiri omuli n'abasaba Omuterega Asime Waaki bategekeweeyo emisinde nga gitunuulidde okutaasa abaana abalina ebituli mu mitima. Ronald Kitanda, BBS Terefayina, agesigika.